waliwo ekyoto kinyaga tutunuulire mangu nnyo okulota nga bakugoba. Bangi bambuuza ekyoto kino kitegeeza ki okulota nga bakugoba. Naye kyolina okutegeera ku kyoto kino ebiseera bisinga amakulu g'ekirooto gava mu ngeri gye babadde bakugobamu abani abakugoba ebiseera bisinga. Naw katandike nga bakugoberera ewammwe mu kyalo gye wakulira egisooka emyoyo gy'ekika egijja gionda obuzaale n'omusaayi nga gyagala kubanga mukwano we gikwatira mu mbeera gyagala kubanga gikuzzaayo muzzukulu atoloka. Muzzukulu akola ki? Muzzukulu atoloka ng'oli eri wammwe ng'ebisajja bikugoba bikuli bubi nti mukwano wange ekyo kibeera myoyo gye giba gikola ki? Gikugoba nga gyagala kukusiizinga. Mukwano njagala otegeere ku mwana wa Katonda obanga walokoka waggula olutalo ku mizimu gy'ewammwe gyonna. Kyova ebiseera bisinga omulokole simu basically woba wali abantu ababi naye on average omulokole muntu omulungi. Omulokole tagenda talimba takola ki bwetyo tulina okufaanana ng'abaana ba Katonda. Naye bw'ogamba nti ndokose inatha bw'ogamba nti waliwo ebintu binjagala okulekeraawo okukola ate abantu bakukyabukyayi bandibadde bakwagala ab'ekika nga bagamba lwaki olokose osiri wadde nati nobuuza kale tomusiru sigenda kwenda sigenda kuyomba sigenda kubba ngenda kusonyiwa abantu bagamba nti ate okoze ki osiri wadde. So kuba nti balowooza nti osiri wadde naye okuba nti balowooza nti ovudde mu bibadde bakusuubira okubanga bakola. Naso bajja gamba okwabya olumbe osale enviiri ku mutwe weesibe embugo mu kiwato oli emmere etali mu munyo sima mugenda kunywa malawo mukole emikolo egyo nga tokyayagala kubanga obikola ki obikola bagambe nti osiri wadde. Naye otherwise tokyagala kukola bibakola ki bibakola. Nawe omanya nti waggula olutalo ku myoyo gy'ekika kubanga gyagala okuoninga ekika gyagala okubanga giba oninga nga famire ate nga naye mwoli. So ebyo byolaba nga bakugobera ewammwe manya nti mukwano gwange ekyo myoyo gy'ekijja gyonda obuzaale n'omusaayi gikikola ki gikoba. Kyatuusewo mukwano gwange nga bakugoba bakukutte baba tebakukutte manya nti mukwano gwange well and good. Abamu olutanga n'okugoba bakugobye ate n'okukwata ne bakola ki ne bakukwatira ddala ne bakunyweza. Mukwano gwange nti oba olaba nga bakukutte bakunywezeza mukwano gwange nti owambiddwa mu nsi ey'omwoyo bakusiizinze. Whether bakukutte whether tebakukutte manya nti waliwo bato egenda maaso bali mu kubanga bakugoba mu nsi ey'omwoyo tobaganya kukukwata. Bw'ozuukuka whether owangudde towangudde kwali wemanya mukwano gwange olina okulwana n'olutalo byekyo kikole ki ogikube. So okulota oluusi ku mulimu gy'okola gye bagobera most of the times entabi ziyinza okuba nga ziri attached ku mulimu ogwo kati gye bagobera kintu kikulu nnyo mukwano gwange. Olota nga bakola ki bakugoba. Abamu olota nga bisajja birina emmundu oluusi nga bikugoba bikutte byo birina ejjambiya bikutte amajambiya bikugoba byagala kukutema. Oluusi n'okwata ejjambiya n'obitemaatema oluusi n'obibulako oluusi n'obibuzaabuza oluusi nga bikunoonya ate bibuuza gwe Brother Steven mumulabyeko. Kama bimanyi ebyokulwanyisa Mukama Katonda ffe byakozesa okubanga alwanyisa abalabe baffe okuba confusinga mu nsi ey'omwoyo. Kyebagamba nti anakulumbanga mu kkubo limu n'amusasinya amakulu 7. Omulabe asobola okukulumba n'atuuka ewuwo ne wamubula. Waliwo omusajja yali bali muweereza wa sitaani bamuyita John Ramirez mu America. Yes, mu America. Yagamba nti waliwo amaka g'abakristaayo abamu ge yatuukangamu the Christians naye nga mu maka ago yabadde agakesse ng'amanyi nti wano bw'aba alumbye koze astro projecting oba astro projecting nga kuleka omubiri gwe waka n'ogenda mu nsi ey'omwoyo n'oguvaamu n'ogenda mu nsi ey'omwoyo. Astro projecting mu bbanga n'agenda mu maka oluusi n'asanga nga ennyumba tagiraba yasenguseewo oluusi n'asanga nga asangawo nnyanja. Confusion eri awo togirabanga ate bwe babanga amaka masabi n'asanga waliwo olukomera lw'omuliro bw'agezako banga agezako kuluyingira ne lumukasuka agenda okukanga ali mu kitundu kirala. Mukama yebazibe bintu bijje bigenda maaso mu nsi ey'omwoyo gwe byotalaba nza n'okuweza Mukama Katonda takuliiko mukwano gwange ng'entalo zali mu kulwanya z'otalabako yadde nga mpitirivu nnyo nnyo ddala. So bw'otanga bakugoba bisajja birina emmundu bikugoba nga ne mukwano gwange egyo emyoyo giri mu kugoba nawe kisizira emyoyo kye gikugoba oluusi sitaani kennyini ng'asayinize bannabbi nga baneeno John Ramirez yali nabbi wa bulimba of course nga ye kabona wa sitaani direct nga aweereza sitaani agent nga alumba kunafuya makanisa alumba kubanga nafuya abantu ba Katonda alumba amaka alumba abaana b'Abakristaayo alumba buli kintu kyonna kasita kibanga kirimu Mukama omanyi sitaani omulimu gwera gwego ekyo na kasita kiriko ennyera Katonda awo talo muli ku Mukama era ensonga lwaki alwanyisa ffe tuba kubanga ffe yandibayita tulwanyisa natulwanyisa atulwanyisa lwakuba nti Katonda yamulema ate ffe twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda kati olw'okuba oli yamulema yadda kufa abaana ba Katonda. So bulaba ng'omuntu azze ku baana b'omuntu manya nti yalemererwa dda yali ayagala omukulu yamulema kati nadda ku baana b'oyo
kati bekine sitaani adda kuffe kuba yagezaako Katonda n'amulema n'agezaako Yesu n'amulema kati azze kuffe abaana ba Katonda nitasobola tuwangula kubanga tulina ow'amaanyi atula munda mufe ow'amaanyi okusinga ye. So awo bulaba bakugoba manya nti mukwano gwange ejo myoyo sometimes okubeera eddogo nga libakusindikidde and most of the times abeddoko bagirako amajambi abagirako bakutte mundu sometimes ojja kulanga bakukubye n'essasi mu nsi ey'omwoyo langa bamukwano we bakukubye essasi mu nsi ey'omwoyo manyi mukwano gwange ataaka ekutte olusinza n'okukeera nga bakubye essasi wakuluma ebya ddala mukama waffe omulungi ebazibe nnyo oluusi misota gye gigoba baki abadde bagoba misota egibadde gigoba kukubozi na mukwano ebisa ebisinga ebibeera ddogo super oluusi myoyo gya kika gigire mu foomu eyaki ey'emisota mukama waffe omulungi ebazibe nnyo babadde bakugoba bati abadde bagobera kagaali badde bagobera mu mukubo bw'ettaka ng'odduka badde bagoba nga balina emmundu oluusi olutalo lutandise ebamu olutalo nga lutandise naye nga bakunoonya baagala kukutta mukwano gwange gibeera myoyo gye giba gikola ki myoyo gye giba gikunoonya mu nsi eyo gyagala okukutulugunya gyagala okuba nga gikukuba kintu kino ekyokulota nga bagoba kyakiyita mangu nnyo naye kuwa kirooto kya kitee mu comment section tulabe engeri gye wakirootamu nze lumu nalootako myaka mingi emabega nalootako ng'omubbi azze nga anoonya ayina emmundu yali musajja namukadde ssebo ng'ayina emmundu yajjira na ku ppiki ng'ayina emmundu anoonya yajjanga mubbi azze kubba ssente naye mukwano gwange obulwadde bwannuma n'omubbi teyandaba teyankubako ssasi naye obulwadde bwannuma buganda bange naye ng'ataka yavaawa ku mubbi yali anoonya mu nsi ey'omwoyo kati gwe bakunoonya ne bakuba n'essasi okay naye mu bino byonna mukama Katonda baatwaga ekigenda mu maaso mu nsi ey'omwoyo tulina amaanyi n'obuyinza ng'abaana ba Katonda tulina amafuta tulina ekisa ekyenjawulo mukama Katonda kyatutaddeko okuba nga tukola ki okuba nga tuwangula waloota ani akugoba abamu oloota mujjawo yagoba you know it very direct into akuloga n'otanga goba ate n'ojjanga obusaba naye nalose mujja wange ngoba kitegeeza kira akugoba mu nsi ey'omwoyo agala kukuzikiriza kati yeza kuyimira n'olwana olutalo ate twatula n'olutalo n'abantu ng'omutegedde singa bamukulaze mu nsi ey'omwoyo abantu abo tubasonyiwa kubanga sitaani yabakozesa tusonyiwa abantu ne tulwana olutalo tetumegana mbina musaayi esi wali tubasonyiwa tulwana olutalo mu nsi ey'omwoyo so ekyoto kino ekyokugoba ani yali akugoba yali mujjawo nejjakika mulabewo gw'omanyidde ddala obulungi nti olumuntu otanjagala naye ng'omuloota akugoba manyi nti mukwano gwange omuntu oyo ayinza okuba nga alina byakola mu nsi ey'omwoyo ebigenda okuba byafekitinga obulamu bwo oota lutalo nga sitaani asayiniza emizimu gikugoba tere mu comment section otubulire ekyoto kino mukwano gwange wakiroota otya mukwano wa Peter Brothers TV nga ndi mulokole nakundi tuba tudda mu birooto n'okuyiga ku topics endala subscribinga kona kade selectinga all bona kikola ekyo buli ndaba nga tadde video ejabanga ofuna notification nkoze ku birooto ebiwererako ddala ebirooto ebiwererako ddala wanene kweno channel so kirooto ekigenda okubanga kiddako abaloota andoza birooto kamba ebirooto ebiraga eddogo kubanga kino kyo kikwatagana ku ebirooto ebiraga eddogo kona wano waggulu nakumanya ebirooto kibyoloota ebiraga eddogo kona waggulu ojja kuwangula ka video akaddako onakakuonako mukwano gwange ojja kugenda ku birooto direct ebiraga eddogo obenga obiga mukwano gwange ebintu mulina biga nga bukyali mbere bulungi mweraba.